Isaac one case omugaga ogamba oto wekitiibwa ndi naze the Megatron obadde ombuzeeko kibe mirimo kuwa mingi emirimu mingi munnange emirimu gibeera mingi naye ate kale ennaku zino buli shoba gye waggwe okitegeera anti kasita obeera ne information omanyi buli wobeera ne information ate information nga si yaswakaba abantu bakukkiririzaamu nnyo era oluvaano bagamba oluvaano ogenda ku TV kola naye tenyinza okugamba njagala nno waliwo abantu benali njagala okwoti nga kwolwo wetwayogera ku bannange bantu bayomba anti nga bayombera bwereere era singa obijjawa nikibyoyogera nandibadde nkusomerayo ko ne message waliwo abantu nga babiri namala nembabuuza ku last nga mukama waabwe aweereza information eri nti akyusiza omanyi najja wano nembagamba nti bannaye enkwakyo eyinza okuba gyeri naye teri wali fo twabreakinga story eyo abasajja tebajja aleeta evidence era singa mbadde nsobola okusomako message waliwo yagamba mbojjanga wano n'ebibwino byo nga oleeta evidence nembagamba enkwakyo tegenda kubeera ku hamu ayina kino oyinza okyongerako enkwakyo tegenda bbeera ekyo sinaba kikonfaminga ati nakyo nze akyogedde omanyi nze njagala nemba konfamingira ebintu nenzija nga mbawa full information bannange abantu bayomba naye bayomba nembagamba bannaye nze nabaddewo ne kamera zaabwe mbuleeta footage neweebuuza n'ekibuuzo olina obuzibu n'alien skin oba tobulina sibuyina era tebulibaawo cause tetuli mu levels ezimu okolera abantu alien ni level ya waggulu nze ndi level ya wansi okitegeera tewali buzibu bwennina wadde n'obwettondo ku alien skin waliwo ebyagudde tenyinza okugamba nti alien skin mwebaza kubanga yateimingako industry yali nagikwatirira yali egenze astray sigikwatirira naye yali egenze astray kubanga yaliwo nga yeekwatiridde alien skin takwatirirangako industry naye yali egudde najja out of the blue teyagwa yagiteiminga yali egudde ani yaliwo ebiseera nga alien skin taliwo anti lwaki ogamba omusajja tumuwe credit era tumuwa credit nze nkugamba kiri kimu alien skin yateminga industry alien skin najjawo akamanyiiro kaba promoter najjawo akamanyiiro kaba presenter najjawo akamanyiiro nzoye yamukola omanyi ba presenter bayina nnyo oyo foto mukoze ate nga sente ze basabiriza tokanga babuukira etokota so alien skin muwa credit eyo kwekyo kye yakola naye tuyina okugivinga respect weyina ogenda ate ne tucriticizinga wetuyina okucriticizinga nga munnamawulire nobeera objective naye obuzibu obuli mu fangoni nti bo baagala kuwaana n'ekituufu tebaagala kikkiriza twavaayo ku platform eno yennyini nembreaking eggulire nembasomera n'ebyaliyo kozi nze nalina video naye saayina zita kozi awantu we baali mbeere kuta video ezo omuntu yali asobola otegeera nti gundi yeyakutte video oba ono yeyabaddewo naye nakireka mu bantu atwali 8 nga buli omu agamba yono naye Katonda mulungi nti bavuddeyo era njagala ebyo ebyali binvuma ebisinika ebinnyo bikomewo biŋŋambe wayogera kituufu anti bisiru bisiru kozi twayogera wano nebigamba olimba kale nalabayo n'embizi eyagenda negamba mbwe ekyo olulabye obuviiri bwakyo nentegeera nti tekirimu magezi eyo mbizi waba musiraamu akigwana cause woba onvuma enviiri nga ne mukama wo wa fangoniza ayina alien skin ayina kapaata okitegeera so natunuulira embwa eyo eyogera nembagamba naye kati time bwomala okuyomba ngo ngamba time evuddeyo nebalaga nti alien skin mwennyini yavuddeyo n'abagamba ku Wonders World yatadde bo tebakimanyi bo bakyakiriza nti enkwakyo eri kuhamu I'm quite sure that enkwakyo teriyo nga terinaba kubeerayo cause nze nja kuwa information okugamba nti enkwakyo teriyo naye kyenyinza osooka okugamba nti enkwakyo teri ku home ground era ndowooza fenna kati tukkirizaganya n'abantu abaavuma kwolwo abataalaba vidiyo baddeyo emabega bagirabe balabe nga tu breaking story cause nze nalina first hand information
kati ngenda funa first hand information ndi kukoma wano okubaleetera enkwacho either jeri oba teriyo kubeera go a breaking a story no gamba abantu nti wahamu teriyo ngenda kibagamba era wenkugamba nti teriyo ebyenkwacho biveeko genda mu nkuuko oba genda mu kyacho osabe wenkugamba nti jeri golola kozi nze nandyagadde okulaba ku alien ng'ayimba bulijjo tayimba anti abadde tannabatandika kuyimba kikyakola kino kyabadde akola abadde baida wako kasike alien tannayimba temunnabategeera maanyi ga alien gagalina temunnabagategeera naye alien kabagamba nti kuyimba temunnabagategeera buno bubadde bubaga so bulijjo abadde tayimba kati okuyimba kujja kyekyabaddewo olunaku lwo so ejjo era Biswanka yafunye buzibu ki era kino era ngenda criticizing abaana ba alien abo era wenna aba criticizing era manyi embwa n'abasirusiru n'abatategeera bagenda kuvuma naye abo abategeera manyi waliyo abantu abali kusaidia alien skin nga bategeera ng'era bagezi era basobola okugamba n'agamba wano kituufu twayekyezzaamu jjo mbeera owa H&M abadde omanyi owa H&M waliwo wana wali ebitebe ebyo ebyegundi bino ebisooka wano embaawo newabeerawo neeri newabeerayo neeri munda newabeerayo neno saidi nga haji wasaalira buli omu abaddeko ku H&M amanyi ekifo ekyo kati nze nabadde ku saidi eno ngaawabeera engatto wano wabeere wano we bateeka edduuka ly'engatto abamanyiwo bamanyiwo ntuula omanyi kabiswanka kakyali kange naye we katuuse jjukira ebiseera bino tubadde era naffe tuyisa Biswanka tubadde tumuteiminga kati omuntu nze nkubuulira ekituufu n'ekifu tubeera tuli awo tulaba abavubuka ba alien skin bayingira we bayingidde ffe ne tusigala poa tugenda olaba akavubuka kabadde kava ku Spark nze nabadde wakanga ndi ku Spark TV waliwo show ya 21 questions nga Biswanka gwe baleese kati olwavudde ku Serena kirabika enjala ng'emuluma n'agamba kampitire owa Haji ndye ku kamera okayo wabadde emmere buli omu aliira wayagala gw'obadde oyagala aliire wa gye baamulagira mwasayininga wanti wano walina okuliiranga ng'avudde ku Spark so kati bw'aba ali kulya akamere tiimu nejja ya alien skin yasoose nejja mpola mpola era ebigambo ebyasoosawo byabadde bya kimpowooze era siyinza kugamba nti we nawulidde olutalo nategedde nti bano abantu wookola ennyo bayinza naawe okukimiramu kati ng'olina okulayinga lo soko yakavuba oyogera ebigundi ebyama enkwacho tegenda kubeerayo kati neŋŋamba bayinza okujjira wano ne baŋŋamba lwaki enkwacho ogamba nti tegenda kubeerayo ate nga bituufu tegenda kubeerayo so neŋŋamba kansiriikirire ngenda okulaba akaana bakalemerako lwaki oyogera nnyo lwaki oyogera nnyo akaana ne kagamba nze nzize kulya mmere nkoze eki mugaana okulya kyokka n'omuvubuka eyaze ali mu siripa ali awo kati oba bakubidde essimu ne bagamba wuuno wano kuba alien abeerawo nnyo ne wabaawo ali waliwo respectinga omuntu waliwo ebifo ate nze kaŋŋambe bano abantu ajaluuna mubiru Misa Kisemakula mu protecting ebifo Misa Kisemakula yakimala Misa Kisemakula awuwe wali wafuukidde itabiro ya comedy tacha ina buzibu Misa Kisemakula aruna mubiru mufuge ebifo byamwe kozi waliwo omuntu abagenda okudduka ku bifo ebyo lwakuba mwesibyeko agavubuka agayayiyaye agatategeera omuntu ne wemba nina obutakkaanya siraba lwaki tulwanira mu hoteri anti kino ekyalinga ku papazi kizze waluna wayitiridde madubala tavaawo furufiga tavaawo ndaba kati aliyeni ku kamere ogenda ogulira kati waliwo abantu ababadde awo nga beesikasika era wawulidde sawundi ng'omuwala ayogera era ka vidiyo oba okayino jakalaza najje bataleddeyo daweerya bagiwulire ng'omwana agamba lwaki mwonoona bizinensi ya muntu omuntu azze kwewummulira mutandika kulwanirawo Aluna yeesembereza abantu abo Aluna tava ku fangoni okimanyi kati omusanga ayinza okusalira Biswanka Aluna Aluna
ate n'ekirala okwolereza kwa Aruna alabika teyabaddewo nga bigenda mu maaso bambaze nga taliiwo ne bw'oba ekifo ebyo Aruna olina okubeera ne security okitegeera tetuyinza kuliira wantu kati nze ekyasobola okuliira owa Aruna kyekiggaana buli kanaku bubeerayo nedda Aruna era Aruna yandikoze nga papa misa kyavaayo yeetondera abantu era wempeera respect misa kisemakula kati katuddeko mu buntu onsaze ndi emmere gye neegulidde tulina obutakkaanya sikulumbye nojja kugundi mbu njogerayogera nnyo naawe yogere nnyo buli omu alina freedom of speech omumwa gano mazina ga nkima togeetabaamu ng'otya emikira okukoonako okitegeera so Biswanka waba ayogera tetukkirizaganya nti Biswanka byayogera bituufu ate tetugamba nti bikyamu naye anedda nze kyeŋŋamba okukuba n'okutiisatiisa si ye solution Biswanka waba ayogera ebintu nga tebiriiyo muloope ku poliisi Biswanka wa myaka 19 eyabadde amukuba wa myaka 38 kati olabanga gw'olina amagezi bonna bakulu anti balonda bonna bakulu balonda naye waliwo gwe tuyita omwana n'omusajja Biswanka tacha omuvubuka n'omusajja kale katugambe omuvubuka n'omusajja kati njagala mukuze endowooza ate bino si byogera mu bubi bino bigenda mu maaso one case who's to blame police abantu babano basatu tulina obulaminga ekisookera ddala nenya Uganda ni poliisi yesuliddeyo ogwannagamba simanyi oba aba Uganda ni poliisi muyina omukono mu kulaba ng'obutabanguko bubeerawo kozi kati egyo mirundi 3 tusanze beetomedde n'ebbajjo tuvire ddala emabega bweba ono omwana gwe wakolanga naye Sandra Liani tutandikire ku Sandra Liani bize ku Sandra Liani bigoyiza untouched imagine mukazi kyokka wano mugamba mbe tulwanirira nnyo eddembe ly'abakazi tulwane bigenza untouched tuvudde ku gundi tuvudde ku Sandra Liani tuze ku emusikati bigenze untouched tuze ku bajjo bigenza untouched ate nga bonna babalumba bize ku wuno ku Biswanka tebiina sigamba nti bano be babulumba bakola bituufu naye nga mmwe poliisi muyina obuvunaanyizibwa bano we baba basobeza alien skin lwaki temubagambako alien skin waba asobeza bano lwaki tobagambako andi kati omuntu agenda kuvaayo agambe mbu alien skin talumba atamulumbye kuba kati nze mmoze Megatron atamulumbangako nga tannumba ekyegeeza na bano baba bayina ensobi ze bamukoze kyogamba buli gwoyogerako cause alumba yaliwa akwogerako akukuba ono yasooka okulumba kati anti nze wemba nnumbisiza mumwa nawe nnumbisa mumwa sisobola kuvuma sisobola kati woba tosobola vuma bireke nga gwata nnumbye kati ate gwe lwaki onkubanga nkuvumi odolekerawo ne muteeka sebo erya sharia bagamba wotisa munne kitala nawe bakutisa kitala nawe bakutisa kitala wenkutisa ebigambo nawe nze tisa bigambo leeta bigambo twetwala okitegeera atalusobola luveemu okitegeera naye nze kyenyinza ogamba poliisi yesulidde nnyo gwannagamba kati ate poliisi eyo obulalu bwayo ejja kulaba muntu amaze kugira waliwo omuntu afudde oba waliwo omuntu atakyayogera ng'owulira bavaayo abo beenanga simanyi baluku weesigire simanyi twamulabula twamuyita tajja okitegeera naye wano bakwata mubbi wa nkoko wano omubbi w'enkoko ne bamugamba nti ali wali oyinza n'okgenda n'obagamba nti bannaye anti teri aloopanga ng'omuntu waafa teri abaloopera badduka misinde nga mudduka misinde nze njagala ombulireko omanyi obagamba anti teri avuddeyo n'awaaba so tetusobola obutabanguko buli mu Uganda mbu teri avuddeyo n'awaaba okitegeera abo abaana okwevuma okuli kati nze kankubuli tukkirize we tuba nti tukkiriza kwevuma twevume tuleke platform ya kwevuma kuba by then nina n'ekirala kyenjagala okugamba kuba kati ali wabeeranga yakuyita nti kati nze okwevuma tukukoye
nze njagala kwekuba noli nakiriza nti twekube nga mwekuba kuba tuyinza naleze sinaba yingira mu lutalo lwa kwekuba tuyinza gamba ali entavuma naye abana be basinga okuvuma kati bavuma bobo ende be yamuwaako bavuma nze nakugamba Nuupu yatereera okuva yavaamu abavumi ne badda mu fangoni mwabasootinga okitegeera nti saawa zino okyasobola ogamba nti abaana ba Nuupu bavuma kati obuuza baani abavuma baana bali enskin bavuma okitegeera we tutandika kugaba mwaka guno abaana abasinze ovuma bali enskin naye ng'olumu bye tuba twogera bibeera bituufu kati gwe kankubuuze gwe kale oli eyo ovuma mbu tolina kyotugamba wandyagadde ogende oyina wooliirako emmere omuntu ajja akukube okitegeera wandyagadde omuntu koze ebigambo bye bavuma binene byo sibito okitegeera olina akugamba olinga egundi ya kino olinga egundi ya nnyoko okitegeera bwe kityo ne kijja ne kigwawo naye ng'oyo akuvuma naye ayina maama we yamuzaala no nga newe weesanga oyo akuvuma ayina omutwe munene gwaluma maama we gyavuma okitegeera nedda nze njagala bannaayi tubeeremu ak'obuntu ffe twogedde ku buli muntu ate atayogerwako yafa ate toyinza gamba nti tokola nsobi buli omu akola ensobi nange wano waliwo byenkoleddemu ensobi mu kwogera kuno okitegeera so omuntu wavaayo nze njagala nnyo abantu ne bakomentinga era nze komenti nzitera nnyo ziyitamu kyekisinga kyekiraga omuntu yalabye ne ŋŋamba nti ono yategedde kye nabadde njogerako ono teyategedde lwasama kati nti waliwo balwasama nga ye tategeera ye olulaba alien skin kumanyoko temutumanyiira nogamba naye kino kitegeera bakizaala nogamba lwaki bino ebintu emmotoka tezibitomera ne biva mu Uganda ne tutegeera nti byafa ne biggwawo waliwo abantu si buli muwagizi wa alien skin nti tategeera waliwo abategeera era waliwo abamuwabula buli muwagizi tategeera wa alien skin mbuuza lwaki omuntu avayo n'akola statement n'agamba nze nange nze nnyini sitegeera byenjogera nga naawe ogenda kati kankubuulira omanyi nga alien skin ategeera nnyo nasereme gyakola neŋŋamba mbu omusajja mugezigezi ono alien skin kati kankubuulira alien skin mugezi wotegerera nti mugezi mubuuze ekibuuzo for example alien skin oba mubuuza juzi nti Piki Gaza yagamba nti toyina namugamba kituufu omuntu omusirwawo omanyi wakuddamu tategeera nze kubuulira okumanya tategeera alien skin oyinza omugamba nti abantu bakugamba nti oli faded artist nakugamba kituufu ndi faded artist kirina statement gye kyakola kyagamba mugamba mbu sisomye ani yasomesa oyo yasomesa diguli oba ani yaleeta diguli ani yamusomesa okitegeera so alien skin entalo zino ategeera naye ayina ebiwumbatuutu ebyo ebiwumbatuutu ebitategeera ebyo nze njagala tubeera objective nga tetutaddeemu feeling wawuliddeko alien skin ng'avuma omuntu nti olinga embwa semuvumi kati mumanyi nti alien skin waliwo n'abantu bemwali temukwatagana nabo nga mubawalana nga kati akwatagana nabo alien skin yali takwatagana na bebekulu naye kati gwe nvuulire wavumanga bebekulu ng'omuvuma lwakuba alien oli wa kikulekawa ate bano betwevumira munange besanga ne besooti ne bebuuzaako amaani nali bwenti nasanga Bobi Wine kyogamba kankubuuze Bobi Wine n'amala yesanga ne alien skin bayinza okulwana kiki ekiyinza okubeeraawo nga besanze kwebongako nakwegwa mu bufuba kati gw'obadde ovumanga Bobi Wine toyina kyotugamba kikulekawa tolaba nga totegeera omutwe gwo muwumbatuutu Oswadde mulowooza alien skin ayina permanent enemy gwe mbuuliraayo konti ano alien skin yayogera nti newe luliba ddi siri kusonyiwa ekitegeera ate namwe ababambira alien skin mubeere n'amagezi cause buli wookuma omuliro omanyi twagala tugambe tojja gamba abantu ba alien skin bavuma nga naawe totegedde nti tebasobola vuma nga teryazzaayo gwe buli we bavuma baleke ekintu kyabwe bakisembemu so naabwaddiza abantu ba alien skin omutwe mukalu baleke baleke sijja mala kiggwe okitegeera ababbi papa abaamuvaako
tewali n'omu nebbajo yasirika kati omanya kati abatandika okwevuma bakadaama ba people power ne bakadaama ba Nuupu abaana abaye kati bakyako tebaba mirimu gye mala nze waliwo kikadaama kyentera okulaba nga kiri awo ono kyagambye kituufu ono kyagambye kituufu musu simanyi oba yani eri ono kayina akafeesi kalinga omusu kale okawala kabi nnyo simumanyi naye wali kiri awo buli lunaku kyekyefuula ekitegeera ebitakuno kyekivuula nongamba otya mbu gwali bukuba akadaama onsinga okutegeera ebyawo olowooza kyekyakutwala komawo wano by the way n'ebintu byemukwata fo tubiteekayo genda ku TikTok yange olaba abantu abali objective we bajjayo ebintu ne babita koze nteekako era waliwo ono omuwala abadde trending ono manager abaana ndi kumulaba bavuma ate bajja kumalako naye ate oyo hanaye nzala mulabako bajja kumalako omutandika kozi ye teyefiira yoba omuvumi ekisookera ddala anti ajja kati ekisookera ddala tasoma comment zamu talina budde ekyasinza okunnuma mubakutte ebifaananyi bagattagatta sima babizoobenga mbu katambi nze waliwo gwe nagambye nti woba oyagala butambi bwa maneja ng'ali bwereere bulende ewaabwe ngaana nedda aŋŋambe tubumusindikire ateekeyo bulungi kuba mumbeera naye gatagata osala bufaananyi ng'ali mu bikini gwe wamwe tomanyi bikini ku biiki bambala gomesi oba wali oyagala ku biiki ayambale ovolo waliwo abantu boolaba ng'omutwe tegutegeera n'ogamba naye Katonda ono yali emmere ki olebajja wabaana wange bamuyonsa waliwo abantu nga ssebo omanyi kati Katonda nze nsaasira nnyo abantu abafiirwa bannyaabwe nga bakyali bato omanyi buli woofiirwa maamawo olina amata ge bayungirira ne baleeta ag'embuzi ne baleeta ag'embizi ne baleeta ag'ente buli kivaayo oyonka kati ogenda otuuka mu bukulu nga tolina amagezi mmye so omuntu olabye ekifaananyi kya bikini n'otandika kuyomba mbu nja kuleeta akatambiko ate by the way anaazina takumba leeta woba oyina akatambi kange nga ndi bwereere lwaki osooka kuŋŋamba nja kuleeta nudes zo suula busuuzi nudes abaana beerabire fe tutegeere nti ono omwana naye yabala okitegeera so nze nga maliriza njagamba abantu ekisookera ddala bannange tuli bakulu abantu mubaleke boogere mu bye boogedde 10 jamu bannaye bavumye omusajja gwe bayita Kyagulanyi naye eno naye ayina abavumi abavumi bagenda nno Kyagulanyi takyayina bavumi bakawukuumi balabye ekintu statement gye yakoze wabweru abayaaye bavumye naye ali n'abavumi be bali okitegeera ate bannaye buli omu ategeere nti waliwo abamwagala gweoyinza okuba gwe wasangako komenti nga waliwo agamba nedda nga bavuma buvumi waliwo agamba kituufu waliwo agamba kifu kati ezo komenti z'oba ojjamu otegeere nti kanzijjemu entuufu nzijjemu ennungi tebatuvuma bulijjo omuntu najja n'akuvuma n'akugamba gwe kino totegeera wakoze otya bolt waliwo gundi naffe olumu ze tukola n'okola analysis naye ngo omuyaaye n'akugamba wabadde bias ti wano abo abayaaye tera n'ogenda mu nze nsuubira omuntu yandiwadde ndowooza yo mba nina kyejogedde ekikyamu naga ndowooza yo kati kankubuulire eno nkugamba ndowooza yange ate gwe tolina right ku ndowooza yange kubanga yange naye omuntu ayagala abeere ne right ne authority ne command ku ndowooza yange kati gwe n'omubuuza gwe yani alina ku yiyo oba ekyanyiza abana abasajja baali eno n'omwana kuddukira wabitex ate nga beyinako obuzibu ne waaba yaddukira buli muntu yeetaaga bo bamugamba nti wava waddukire wani nze njagala mugambe nti mu contract gye twakola twamugambanga nti woova owa Pangoni ddukira wa Balamu oba wa Moze so buli muntu wa ddembe okitegeera ate akaana kabaviira mullo omuntu wa ddembe kati kankubuuzeeko olaba owagira tiimu ki Liverpool osobola okukeera n'ogamba nkyusiza kanzireko ku maaso mutima okitegeera naye olaba gw'omuwagizi obeera eno n'owogana nga n'omusambi asobola okukyusa n'ogamba nze saagala maniyu saagala maniyu owa maniyu n'asala n'adda mu Arsenal
naye ng'oli abadde agisambira ogenda kuva mu mani oli muwagizi okitegeera omuntu waba asobola okukola nze nekyennuma omuntu ali eyavuma abantu ali ensikini tamumanyi tamulabangako nze buli anvuma ntera ogendako ku profile ye naddala ku TikTok ogenda osanga yenna alabikanga eggolu ly'okumakya ogenda omutunuulira yenna alinga amize empeke ze empanama yenna atunulanga bwanne mukama waffe abatukuumi oyina ogenda okukola tebategeera akuume banna